genze bamututte eruzira. Yes. So compare recap ya byabadde olunaku olw'ejjo. Mbariza kuba ko buli kamu. Basaba mukole ku nsonga za Joram ripoti okuva kati mpaka ku macha. Bakifunye loozi. Okuva kati mpaka ku macha management n'egana okuba lipoti kujja ne ripoti ya sisi ya ffe. Kwento futulimanyi kati mukizibu. Namanyi bimanyi tumabiwanye knowledge. Ripoti bwegana nga tujja nga mugikolera nga tukola ki. Tuli bali oda wali byabo bolwazi yawulira akubayo omwero oyo gwensanze babadde n'okumpa lipooti oyo naye balina ekirala abamu bavuddeyo ne balumiriza alien skin nga ye nti naye yabaddewo y'omu ku abo ababadde bakuba. So tujja kuba twetegereza obutambi obwo feesi zino bwe ziba zikakasiddwa tizezo era yalabikira mu katambi akajjabba akwatibwa bigambibwa okuba nti bakakkanye ku bantu abo ne babakuba ng'ogyeko okuba nti nno babakubye abakubiddwa abantu oba abantu ku ddwaliro balumiriza nti waliwo ebintu ebyabbiddwa. Omusango okuvunaanwa gwa Bwakondo kigambibwa nti gwe mwana Patrick nga 28 Ogwomwenda 2029 mu Makine Division wabba esimu ekika kya iPhone 15 ng'ebalibwa miliyoni 3.5 n'obba n'emitwalo 48 n'obba ne wallet ne national ID mu budde obwo ng'obba wakozesa amaanyi ku mubiri. Era botankula ng'olutalo nga weesize mikwano gyomba nkusaside be bamu abakujubisa ate ne bakulatisa kati n'osaana obeegendereze ati amazima ga mutima gw'okuzina mwana wo era muzeeyi yaŋŋambye Edita nkutumiddeko. Edita weebala omulimu ogwo gw'okoze. Badde nsaba awokadinisa gwe zizazikuwa omwezi ogumaze. Bw'oyinza okwonoona mu bbanga erisigadde. Edita okoze ky'amaanyi nnyo fuula emboozi eno ensava. Gwe. Naye nze ebyonna kuba ebisinga mwabirabye. Naye nze gundi yange yuka gye njagala okugamba abayimbi ebyabaddewo byakoze eki byabaddewo naye njagala okutegeeza abayimbi abaliwo ab'amaanyi kati temusobola kubeera ab'amaanyi kusinga abayimbi babaddewo kubanga ekisooka kati competition y'amaanyi twali tukyawulira akayimba ka Dax Vibes ne mwana ya ono Avapeace tabbu nga tabbulu kubira ddala kinawolovu from nowhere an audio nejjabe poof trust me sawa zino kati abantu bagenda abali covering tabbu okwagala okuddamu okubalansinga competition eri waggulu nnyo nti kati fame mulina ya lunaku ate olina ogiyutilizinga oba ontegedde bulungi waliwo abasajja abafuna fame ne bagyeyagaliramu nga teri abakoonako kyovola batuka ne time ne bafuna omukisa okubayita ba big miki big 3 they set the pace for the industry bajja ne bakola nga tewali competition ne beeyagala nga bwe bakola ki kakati buli azzemu ofuna amaanyi mbadde nsaba kubasatu mukwano gumufuna omwogereze oyogere naye amaanyi ebiseera bwe baagalina baagakozesa batya eno kyekiwandiiko kyansambya ogenda kinsomera nga bw'okisoma nti